Love nze nga bwe ndaba kiva ku mutima. Yeah, what you feel about somebody. Naye kisinzira ku muntu kubanga olina okubanga weeyagala to be able to love somebody else. So if you don't have self-love, it is very, very hard to love somebody else. Yes. So I believe being in love with somebody or loving someone is seeing you in that person. Because if you love yourself and you see yourself in somebody else, you just end up being in love with them. Yes. Daphne, we love it against kusaidia sente kuwa sente. Neta. Singa tumanyi wano. Shanze kai wamba sente. Abanjagala. Nga bya kikadde nnyo naku zino. Love. Ndaba Patrick akyogedde nga bwe nandikyogedde. Akivunudde n'akimala. Kubanga it's more than just words, I think. Wane munange fa abawala otulaba baba kyalo tuba tunoonya tutera otunulira ebintu ebyenjawulo email yalina kuyekoleddewo avuga ki afaanana atya ayinamu ku ssente gwe wasinzirira ku kino gamba nti all the guys abali mu seba mu Uganda singenda gayane mwami Patrick Salvato. I think nze kinasinzirako kyali his intelligence. Kubanga olaba muntu asobola okuba ne ssente asobola okuba neki ebyo byonna byoyogedde naye nga takulaba mu future talina magezi nagakubuuza in the next 5 years weerabamu ki like oyagala kukola ki mu myaka 5 yaba ayagala kagwirawo naye wenasooka omulaba era nange namuzaala wakale mu ntandikwa nazala walanka nenjiteeka wali myaka wemeka naye eventually wenamuwa time netwogera nagenda olaba okay omusajja ono byayogera oluusi byandibaamu amagezi omusajja akutuuza wansi natandika okukubuuza okusoma kwo natandika okukubuuza future ogirabawa kirireyo okusanga abasajja abo nnaku zino akubuuza nkutwaleko wa oyagala kulya ki nkuwe ssente mmeka bintu ebityo at the end of the day ebyo ebintu byabuuza byakola olunaku bijja kuggwawo then akuleke yambuuzanga ku future yange ey'omu maaso ate omuntu akwagaliza aba muntu mulungi olina bazunzanzi nali sirina kasente yali talina ssente naku ezo nali nina ssente za bulijjo okola kagwirawo nga bakuyita ofunayo emitwalo 2-5 n'ozimwonoonako zonna n'olinya booda kitegeera n'omuguli bufunira kaabu gwe n'olinya booda nga just oyagala kusaawo ki oyagala kuteekawo situation oyagala kuteekawo statement egamba mbukiriya ate nakwezo yali bwetobweto mpolampola ate nakwezo yali yakatandika okweyiya mpolampola n'akasente nga kali awo kati nga n'abantu tebamutwala serious nga ne bakwanako eyo wabweru bonna bamuzalawa musajja atukyeka yali alowooza bamuloga. Oh my God. Wakosere kulinya olwo ine erinya. Gateri tewali kyali ninaye. Serious? Nina ina kalimu kange nga kambezaawo. Yali akyakolera ku MTN. Nga ndi engineer naye nga nina emmotoka bampi kimotoka. Emmotoka za kampuni ze yali azanyira. Amafuta nga mwebiri nga bweriri SC. Nga bakuwa lift emmotoka ye ya kampuni nakuteerako SC paka wokankana alage nti SC ekola. Music kiriya buli kimu kyali malidadi. It was nice. Nange akasawo pe temuli. Mbera yakweriya. Sale madogoroza muri kikyasinga okubeera nga kikuba mwana muwala ono. Bulungi we ate kiki. Mukama Katonda. Wenasoko umanya abawala be nali nfunafuna nga beekoza ng'omubuuza what do you want ngagamba amalula girasi ya mutwalo zomusajja nga sirina nga beekoza kyokka ogenda no ng'oli ku bibyo nimwekwako ng'ali ku cupa ya bbiya
ey'enkumi kyokka nga akunyweseza akuguzisiza amalula naye ono day one namubuuza kikyayagala n'angamba njagala tekira nga ka 15 ate katamiza mangu dati musajja kunywa bungi okitegeera naye amalula anywa girasi nga 10 omuntu ogu ezo emitwalo 10 butekire obu ng'atandika okwogera olulimi lwabwe ye ensonga ddala naye nze omanyi bagamba the first cut is the deepest. Her reaction, the first ever reaction ku muntu engeri gye yali afaanana gye yali ayambadde abantu beerani naye the first thing yandibadde kubanga nali nakava ku stage nga kola erinnya litandisa okujja so question gye namubuuza onywaki yandiyogedde ebintu ebyebbeeyi byesitamanyina munywa cocktail oba bagiyita biki oba zambuka oba biki bamixinga ebintu ebyenjawulo nga bya bbeeyi ne bakuwaka biiru n'ofa okitegeera neweesootinga naye yasabirawo tekira nga talumye namu neŋamba ono ajja kusoboka naye abalala wayini amalula bairis ebintu ebyebbeeyi ate tebatamiira banywa ebintu girasi nga 10 naye the first thing she did that one neŋamba ono tujja kumalako sente nno kintu zibu nnyo singa mulaba ebibaddewo ne mu covid abasinza okukulembeza sente tebabadde bulungi osanga omuntu ng'alina sente ze naye obuze bw'alina eyo mabega nga bubi nnyo ate tosobola anyway abantu abasinga bagamba wakiri mbeera n'obuzibu naye nga nkaabira Dubai oba nga sikabidde ku booda naye at the end of the day ogera n'otunuulira obulamu bwo n'ogamba kati neoba nina ssente naye nga bankuba naye nga bampisa bwe bati tulina mirembe tulina ssanyu nze wakiri mbeerako omwavu nga nina essanyu nga nina emirembe gyange so I think abantu banaku zino balina okufocusinga on compatibility like mwesaana mukwatagana osobola okumunyumiza ekintu ekikwatako n'alaga okufaayo n'akiwuliriza n'abeerawo oba just bino bya mpankuwe njagala ssente bazikuwe naawe nfune naye afune kyayagala so tulina okutunuulira nnyo abantu embeera zaabwe oba zikwatagana n'ezaffe golooza bintu kyomanyi tugenda ntufuna like ku first date ogenda nofuna gayi olowooza weefunidde kitegeera mutuuse out kigambo oba twenyumya ne twemalayo bugenda okya ku makya gayi taddamu kukubira ssimu nga yayiseemu dda gwolooza biki bye twandiyogedde ku first date oba bye twandikoze nze kati nganze ono ye teyasiyasa bakyalayisi first date twagenda out mu restaurant naye namubuulirawo nze siri muntu waki wabi restaurant nze neeyagalira akawunga kange n'akalo n'amatooke njagala nnyo emmere eriroko era ya ordering nze saali I didn't eat kubanga emmere sikyagala nze seekoza naye wali opiking'a anti wali tomalaawo yali mbwalekawo naye mugamba gireeti sente zange tezigenderawo naye nze namubuulirawo si byakwekoza mbu tugenda emmere first of all tebiwooma emmere by'abazungu okitegeera naye tubyesibako bwerere just to look good okitegeera ate nemugenda eyo ne bakubuuza what do you want n'otunulira menu nga tusobola byogera n'otandika okwogera olumi nga lufu I want kyamuke kyapo oli nakucorrectinga nga already weeswazizza mwabeere message muyinza okufuna gayi nga mulungi okitegeera nga ye ayagala ebintu ebirimu omugaso nakutwala out natandika okunyumya story ezizimba nogamba so you are boring ng'omusajja ayogera story ezizimba naye gwe noda mu your boring let's talk about do you watch channel E do you watch biki do you do this olabye big brother naija ebintu ebitagenda nakuzimba naye kwoyogerako ku kariya emboozi ajanguya okay no problem omuntu guy are getting aboard kitegeera omusajja ayagala wegende mwogere ku bintu ebigenda okuzimba naye sometimes kankubulye babe sometimes abasajja be batyo baba baki
pre-plannings oshegera oluusi ng'omusajja si byabaddeko like watuukira okudduka first date aba era yali si waakusigala oshegera. Is it okay mema afunye guide first date mubulire byonna ebinkwatako ate naawe oba otuse werekereze kiringanga okukwana n'ogambirawo yes oba otuse let us work ganako alwaneko naye agambe kyenfunye kya nakirwanira bbanga weki kati omuntu womubuulira buli kimu mu day one kiki kyakwetaaza ku date 2 muba mugenda kunyumyaki buli kimu akimanyi kati omaze okimugamba aba akwetaaza ki nze mamanyi pontegera nnyo nekugaya ebizibu byange oba waddembo n'ebizibu byonna awo nkuddukako sina kutwala wange